omuntu wali alaba ebigambo bino naye ng'endowooza eri amaka n'obufumbo si nnungi, oli mu kabi kanene, oli mu mutawaana munene, oli mu kizibu kinene. Omuntu ali eyo eyeeteekerateekera okufuna amaka n'obufumbo naye ng'okyalina ebigambo nga abasajja bonna be bamu, bonna abazaala y'omu, abakazi bonna be bamu, bonna tebalina makulu, twekwasa bwekwasa, ofumbirwa bufumbirwa kubeerayo, ogabiramu bubeezi tewali kyakukola, anti kyatutonderwa. Ye ate olina okufuna omuwala okuwasa, gwe ate onabeerawo nga tuwasizza. That is a negative attitude. Bw'obeera ng'ebirowoozo bwe bito ebirowooza ng'omutwe gwo gujjuddemu ebyo, naye ng'oli eyo naawe oli mu kweteekateeka kufuna maka na bufumbo, oli ku ccano ndala n'amaka gali ku ccano ndala. Ebirowoozo byo birina okugenda ku the same wavelength n'ekigambo amaka awamu n'obufumbo, biteekwa okukwatagana, biteekwa okubeera ebirowoozo ebigasanyukira, biteekwa okubeera ebirowoozo ebigalabanga ga muwendo. Kyava agambye nti funa amagezi, funa okutegeera. Mu magezi g'omunda muteekwa okubaamu ebirowoozo ebigenda okutwala amaka nga nsonga nkulu. Abavubuka baffe bali bubi, beeteekerateekera okufuna amaka awamu n'obufumbo naye ng'ebirowoozo byabwe ku maka n'obufumbo byasiriira dda. Y'ensonga lwaki abawala bangi abayita mu disappointments ez'enjawulo nga bali mu relationships zaabwe bangi bafundikira ebirowoozo ebyo bye bagenze nabyo mu maka era ne gafa. Takyesiga basajja, bonna bamulimbye, bonna bamufeze, bonna bayaaye. Olw'okuba takyesiga basajja, bonna bamufeze, bonna bayaaye, kaakati endowooza eyo n'agiyingiza mu relationship. Kano omuvubuka bambi bw'ajja gy'ali newankubadde nga mutuufu, omuwala ono amutunuulira nga muyaaye, newankubadde ng'ayogera amazima, omuwala ono amutunuulira ng'era afaanana n'ole yasooka okwogera naye. Endowooza enkyamu ku maka n'obufumbo, endowooza enkyamu ku kufuna ababeezi ereetera ebirowoozo byaffe okubanga tebyeteekeddeteekedde maka, era enkomerero ya byonna amaka gafuuka ekizibu ne galemerera abantu bangi. Nga tonnaba kuyingira bufumbo n'amaka, nga tonnaba kutawaanya mwana w'abandi yenna kutandika kukwogereza na kukukwana gwe omuwala awulira ebigambo bino, nga tonnaba kutawaanya mwana muwala yenna ng'ebirowoozo byo ku maka n'obufumbo si bya simba, si birungi, si byeteefuteefu, si byebyo ebyagala okukola ekituufu. Munno omukozi ekikyamu kinene, obulamu bwe ogenda kubwonoona, ogenda kumuttira ekyobugagga ekiyitibwa okwagala mu mutima gwe, kubanga oyingiridde ebintu bino ng'obwongo bwo tebwetegese, kubanga oyingiridde ebintu bino nga n'okubyagala tobyagala, kubanga oyingiridde ebintu by'amaka n'obufumbo naye ng'ebirowoozo byo byatalaga. Kale nno kikulu nnyo okuteekateeka ebirowoozo, attitude yo oba endowooza yo n'ekyuka ku kigambo ekiyitibwa amaka n'obufumbo.